Entiisa ebutikidde ekyalo Kiroboka ekisangibwa mu tawuni kanso y'Ekyankwanzi mu disitulikiti y'Ekyankwanzi. Abaana basatu nga ba mu njomo bagudde mu ddaamu esangibwa ku faamu y'omugagga kitaabe gy'abadde akolera emirimu gyabwe era tewali n'omu asimattuse. Abasatu bano kuliko Patrick Sekiziivu. Abaana bano nga baana ba Patrick Sekiziivu kuliko Bambozo Silvia nga wa myaka 8, Mugwanya Alex wa myaka 6 ne Namuli Olivia w'emyaka 3. Kitegeerekese nti abato bano babadde babeera n'ekitaabwe oluvannyuma lwa nnyabwe Nuru Namboze okubamulekera ng'aliko obugenyi bwagenzeeko. Kitegeerekese nti taata w'abaana bano yalese abaana bano ewaka n'abaake wa mukwano gwe gye yagenze era n'amawulire gye gamusanze nti abaana bagudde mu ddaamu esangibwa ku faamu gy'abadde akolera emirimu nga faamu eno ya mugagga Petero Tushabe era nga tewali n'omu awonyeewo. Poliisi ekiboga egenze n'ennyulula emirambo gy'abaana bano era ekkiriza ab'eŋŋanda okukola ku by'okuziika nga bw'enoonyereza ekyavuddeko abaana abo okugwa mu mazzi ate ne bafiirawo. Ayogerera poliisi mu bitundu bya Wamala, Rachel Kawala awanjagidde abazadde okukomya okulagajjalira abaana n'agamba nti obulagajjavu kyandiba kye kiviiriddeko abaana abo okugwa mu ddaamu obulamu bwabwe ne busaanawo. Taata w'abaana bano yalese abaana bokka ewaka ye n'agenda mu Lubiri Trading Center mu Kyankwanzi District okukyalira ku munywanyi we era ng'abaana bano talina gwe yabalekedde kubalabirira. Nga naye tukubiriza abazadde bonna okubeera obulindaala ate okufaayo ennyo eri abaana baabwe. Omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa asabye abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okuwagiranga enteekateeka za gavumenti z'ebeetadde mu bitundu eby'enjawulo okugonjoola ebizibu ebiruma abantu. Museveni okwogera bino abadde yeetabye mu lutalo lwa paalamenti oluyindira mu kibuga Gulu ku kisaawe kya Kaunda Stadium. Omusasu waffe Nabagereka Edith katuwa ebisingawo. Pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni atuuse ku kisaawe kino okusaawa 4 ezigwamu ez'okumakya ono ayaniriziddwa Sipiika wa Paalamenti Anita Anet Among, omumyuka wa Sipiika Thomas Tayebwa Bangirana, amyuka Ssaabaminisita owookusatu Hajjati Lukiya Nakadaama n'ababaka abalala. Paalamenti mu kusooka eyisizza ekiteeso eky'okusiima omukulembeze w'eggwanga olw'ebirungi byakoledde ebitundu by'omu mambuka n'eggwanga okutwaliza wamu ng'era ekiteeso kino kireeteddwa omubaka wa Kazo County Dan Kimosho. Ababaka bwe babadde basiima omukulembeze w'eggwanga okubadde omubaka omukyala owa Napak District Faith Nakut, omubaka omukyala owa Omoro Ramak Catherine, Judith Aliek omubaka omukyala owa Kole District banjizza ensonga ezisoomooza abantu b'omu mambuka omuli obwavu obukutte ejjembe, embeera y'ebyenjigiriza ebikyali ku mutindo gwa wansi, amalwaliro amabi, ebbula ly'emirimu n'ebirala. After the war, they brought in the program of PRDP, but PRDP had the component of ensuring that we address the question of psychosocial support, and this was not dealt with comprehensively, right, Honourable Speaker. And for this reason, we rushed quickly to implement development programs. We left the aspect of psychosocial support, right, Honourable Speaker. And that is why today, when we are living in our community, we have so many children who have returned from captivity. Museveni awadde ab'omu mambuka essuubi wabula n'asaba abakulembeze okuteeka omulaka ku byenjigiriza mu bitundu byabwe ng'essira balissa ku masomero ga gavumenti okulaba nga gabaamu ebyo ebiremesezza abaana okusoma. Yesterday I was having a meeting with the religious faith with Mama Janet about the schools, and one of the issues we are discussing with the foundation bodies is the school charges. The NRM since 1996 has been pushing for free education in government schools, but other people are pushing for charges for this one, for this one, for this one. Please, if you want those children whom you say the street children, they are street children because many of them did not go to school. Support my position on free education. If you don't want to support that, then keep quiet, let the children suffer. Paalamenti ekyagendera ddala mu maaso n'okubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo naddala ezo ezikwata ku bantu ab'omu mambuka. Ku lwa 88 akatonyeze 8 CBS Radio ey'obujjajja, nze Edith Nabagereka wano ku kisaawe kya Kaunda Grounds eggulu. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa, ddembe lyo ery'obwebange.
omulamuzi yenna alina eddembe okuwa amagezi omuwaabi n'omuwawaabirwa okutegeeragana ne bamaliriza ensonga zaabwe bweru bwa kkooti nga munnamateeka Magirani Kazibu bw'annyonnyola. Omulamuzi wa kkooti singa aba awoza omusango obanga aguwozesa n'atuuka mu makkati n'akizuula nti ensonga eziri mu maaso ge zisobola bulungi nnyo okugonjoolwa mu nkola ey'okutegeeregana, omulamuzi oyo asobola okulagira oludda oluwaaba n'oludda oluwawaabirwa okusooka okugenda mu maaso g'omutabaganya. Omutabaganya oyo awulirize enjuyi zombi nga tewali kuwa bujulizi, agezeeko alabe ng'asobola obbatabaganya. Era singa abantu abo awaaba n'awawaabirwa babeerako ne bye bakkaanya mu maaso g'omutabaganya, omutabaganya asobola okukola lipooti n'agiweereza omulamuzi nti ensonga ezimu zimaze okumulungulwa mu ngeri ey'okutegeeregana. Nga esigadde ennaku 5 zokka okutuuka ku mwoleso gw'ebyobulimi n'obulunzi ogwa CBS Pewosa ogutegekeddwa ku mbuga ya Pooki n'e Buddu. Banna CBS Pewosa mu disitulikiti y'e Mubende beesunze okwetaba mu mwoleso ogwo okubaako eby'ekikugu bye bayiga naddala ku kirime eky'emmwanyi. Bano nga bakulembeddwamu ssentebe wa CBS Pewosa mu disitulikiti eyo Ssaalongo George Muwanga Gaganga. Ono bw'abadde ayogerako ne Kyabasa Emitiyana yeebazizza nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'okulowoozanga ku bantu be n'abateerabo emyoleso bwe giti, y'agamba nti gibayambye nnyo okwekulaakulanya. Ssaalongo Gaganga ategeezezza nti beeteefuteefu okwetaba mu mwoleso gw'ebyobulimi n'obulunzi okugenda okuyindira ku mbuga ya Pooki n'e Buddu kubanga gubeeramu ebyokuyiga nkumu, era akunze bannamitiyana okujjumbira enteekateeka eyo. Mu ngeri y'emu munnamawulire w'abawuliriza ba Kyabasa mu ggwanga Uganda era omuwanika wa CBS Pewosa Emitiyana Frank Mwanje Byaddo akunze bannasingo bonna okujja mu bungi beetabe mu mwoleso guno babeeko ebyenkulaakulana bye bayiga. Omwoleso gwa CBS Pewosa ogw'ebyobulimi n'obulunzi gwakutandika ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi guno ku mbuga ya Pooki n'e Buddu n'ekigendererwa ekyokusitula ekirime ky'emmwanyi, era ng'abantu abakola ebintu eby'enjawulo baakwetaba mu mwoleso ogwo. Obulamu bwe bugagga kutuusibwako Rwenzori Minowota. Geefunire olwaleero amazzi ga Rwenzori agajjudde ebirungo by'obutonde okuva mu maka ga Rwenzori, kampuni ya Coca-Cola. Dr. Kizito Alex annyonnyola nti omwenge ogusukkiridde gwa bulabe eri obulamu bw'omuntu. Ebitundu ku 2-3 omwenge oguyikiridde bye gusobola okukosa mu bwangu ddala: ekibumba, obwongo, brain n'ensigo, kidneys. Ekisinga ku byo okukosebwa amangu omwenge ky'ekibumba. Ekibumba singa kikosebwa omwenge kirwala ate obulwadde obutazzibwa mabega, kye tuyita irreversible illness. Singa omwenge guba nga gunywereddwa omuntu okumala akabanga kanene, n'asemberera kyetufuna n'afuna liver cirrhosis, awo munnaye biba biganya, aba ayolekedde either liver transplant ne okukikyusa oba entaana. Paalamenti ewadde olukusa omubaka wa Mityana South Richard Lumu okubaga ennongoosereza mu tteeka erirungamya entambuza y'emirimu mu Paalamenti erya Administration of Parliaments Act okulungamya engeri akulira oluvuganya gavumenti mu Paalamenti n'abakulembeze abala mu Paalamenti gye balondebwamu, ng'agamba nti ebifo bino bisaanye okwetegerezebwa. Omuntu atula mu kifo kyakulira oluvuganya gavumenti alondebwa ekibiina ekisinga ababaka mu Paalamenti ku oluvuganya gavumenti, wabula etteeka lirimu terirambika engeri gy'aggyibwa mu ofiisi ng'oggyeko ekibiina ekyo okumulonda oba okumukyusa. Omubaka Richard Lumu bw'abadde asaba Paalamenti olukusa enkya ya leero eno ng'etudde mu kibuga Ggulu, agambye nti bwe kiba nga akulira oluvuganya gavumenti atwala oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti lwonna,
ababaka ku ludda oluvuganya gavumenti kikulu babeere n'omukono mu kulondebwakwe bamukubeko akalulu nga bwe kikolebwa ku basipiika omumyuka we ne ssabaminisita w'eggwanga. Omubaka Richard Lumu agambye nti kino kijja kuyamba omuntu abeera alondeddwa ku kulira oludda oluvuganya gavumenti okuweereza ababaka bonna awatali kwawulamu essira aleme kuliteeka ku kibiina ekyamulonda. Madam Speaker, election is the epitome of democracy. Madam Speaker, even the Pope, welcome from the Holy See. As Catholics, I'm a Catholic. There is an election of the Pope, the highest and respected leader in the world. If there is an election there must be an election here. We are in the opposition, Madam Speaker. When we are elected, we came here. By that time, you were not the Speaker. We all elected you, Madam Speaker. The very reason why you are sitting in that seat. We also elect the President. Every 5 years, there is election in Uganda. Therefore, there is no reason when we come to Parliament as members of the opposition, we don't elect our leader, who is the leader of opposition. Ekiteeso ekyanjula ennongoosereza mu tteeka lino kiwagiddwa omubaka wa munisipaali y'Entebbe Michael Kakembo Mbwateeka Mwasalongo. Ono agambye nti akulira oluvuganya gavumenti okubeera ng'akulembera abantu bonna kikulu abantu bano bamulonde era bamukubaganyeeko ebirowoozo kimuyambeko okutambuza emirimu. Our motion is concerned. I am convinced beyond reasonable doubt, right, Honorable Speaker and colleagues, that this move is going to give us more unity as the opposition and respect for each other. Let us vote for our leaders. What's wrong with that? I am standing here to second this motion, right, Honorable Speaker, in good faith. It will help us. It will build us more, because unity of the opposition means strength of the opposition. Respect for each other means what? Because I must participate in electing my leader as the opposition. We have seen it many times in Parliament, where the leader of opposition thinks that all opposition belongs to his party. Speaker wa Parliament Anita Among bw'atalagidde kalani wa Parliament Adolf Mwesigye okuyambako omubaka ono Richard Lumu okufuna obuyambi obwetaagisa okuteekateeka ebbaga eryo. Abalwanyirizi b'eddembe ly'obuntu basatu abakwatibwa gye buvuddeko ku byekuusa ku kwekalakaasa okwaliwo mu Kampala omwezi oguwedde basabye ekkooti ya State Hall mu kibuga Kampala egoba omusango ogwabaggulwako nga bagamba nti omusango guno gulimu ebyobufuzi. Bano kuliko Pato Dennis, Kalenda Abigaili ne Nalunkuuma Ruthi nga baali wamu ne munnamateeka waabwe Paul Waswa bagambye nti omusango ogwabaggulwako gujjuddemu ebyobufuzi gumenya amateeka era gutyoboola eddembe lyabwe. Kibi nnyo nti poliisi yasalawo nti ebasibe ate ffe kye tugamba nti guno omusango guno poliisi bwe yaleeta bwana abasatu tegulinaako gumba lyonna n'omusango mubi nnyo nera poliisi erina ogugoba. Kyali kibi nnyo okubasiba kuba kooti basically poliisi ne kooti kyezakola. Abasatu bano abeegattira mu kibiina ekya Youth Focused Organization Vijana Corps olwaleero balabiseeko mu maaso g'omulamuzi ow'eddaala erisookerwako Edgar Kalakire ne bategeezebwa nti omusango guno baaguzza wabula bino ne babyegaana. Bano omulamuzi abalagidde okukomawo mu kooti ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omwenda baddemu okuwera ennemba n'emisango egyo. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya Basafama gakutuusibwako Sedika Real Estate abatunda n'okugula ettaka ku nguudo ez'enjawulo mu Uganda yonna. Basangibwa ku Galuleba Building ewa Kiso. Essimu noti 7 noti 2 339 377. Olukiiko oluddukanya empaka z'amasaza ga Buganda ez'omupiira ogw'ebigere lukakasizza nti ttiimu y'essaza Mawogola egenda kukozesa ekisaawe kya ttiimu y'essaza Singo ekya Emitiyana okukyalizaamu ttiimu y'essaza Kyaggwe. Omupiira guno gugenda kuzanyibwa ku Sande eno ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omwenda era Mawogola yandibadde ekozesa ekisaawe kya Yesembabule naye ekisaawe kino kyawerebwa okumala emipiira 2. Kino kyajjawo olw'effujje lyakolebwa abawagizi ba Mawogola be baali batunka ne ttiimu ya Buweekula ekyaleetera n'omupiira ogwo okuyiika mu ddakiika ye'75. Olw'ebikola ebitali bya mupiira ebyeyolekera mu mupiira guno, Mawogola yalagirwa obutakozesa kisaawe ekyo
eky'essembabule okumala emipiira ebiri. Mu mbeera y'emu Mawogola era yalagirwa okuteeka akatimba ku kisaawe essembabule nga tennaddamu kuzanyirako omupiira gwonna. Agavudde mu kunoonyereza wano ku Kyabasa Famma gakutuusibwako Supertech. Mu mawulire okuva ebweru w'eggwanga, bannamawulire babiri okuva mu ggwanga la China mu kibuga Hong Kong basingisiddwa omusango gw'okuwagira olupapula lw'amawulire olutembeeta enfuga ya demokrasiya. Abasingisiddwa omusango kuliko Chung Pikwen ne Patrick Lam nga basunsuzi mu lupapula lw'amawulire olumanyiddwa nga Now Defunct Stand News olukolera emirimu gyalwo mu kibuga Hong Kong mu ggwanga la China, ng'era bano baakusindikibwa mu nkomyi okumala ebbanga lya myaka 2. Kinajjukirwa nti omusango bwe guti gwe gusoose okusingisibwa bannamawulire okuviira ddala eggwanga lya Bungereza bwe lyaleka China okwefuga mu mwaka 1900 mu myaka egy'olukumi olwo ne batandika okwefuga. Bano kigambibwa Cheng Pikwen ne Patrick Lam bawandiise era ne bakkiriza okufulumya ebiwandiiko ebiwagira enfuga ya demokrasi mu ggwanga eryo, abakulu kye bagambye nti kimenya mateeka. Bannaffe amawulire